protestive vote, foreign policies versus Mpuuga, Mau and Museveni reforms. Wetugenda okujira lwaki. Na bagamba nti revolution eno kintu kye tusomesa omuntu abeera akirabako. Okitegera abeera akirabako n'amaaso ge. Era omuntu yalina akusomesa ekintu nga tokiraba. Oyo abeera akufera. Abeera yeerimba kubanga this revolution is seen. Na bagamba nti no protestive vote ebeeramu ekintu ky'ayita international intervention oba international arm. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert owaffe gwe bagamba nti abeera mu kuwuga. Byabadde nga alwana okulaba nti Uganda eyo ekyuka. Era kyabadde alwanyisa kino kubanga nabagamba ono Museveni atufugira mu foreign policies sizize. Yensonga lwaki buli waleeta ekiteeka akiisa mu parliament. Njagala tugatte ekintu kino ffenna. Zino ze foreign policies wano wansi zentadde wano. Eno EU Parliament. Ogiraba? Eno UK Parliament, House of Lords, ono Lord Bellingham. Zino video nazibakolera dda. Nabagamba abantu bano basobola oyingira mu kalulu kaffe direct. Basobola okukikola. Ono US ambassador. Omulaba? Tuzze tutya. Nakugambye kana akalulu Museveni kakyasinza okutya. Kubanga eno protestive vote tebeeranga okko mu Uganda. Abamu balaba mugigerageranya na 2021. Tebeeranga okko mu Uganda. Kakati ekintu kino kiri kitya. Zino ze nomo boxes mbadde nga mulonda boxes 3. Nkozeseza zino images. Zino ze boxes 3 ze mbadde nga mulonda. Naye Museveni zine box 2 eza area MP ne woman MP yaziteekawo kusiriwaza kubanga bakugamba Buganda region yejjako Museveni. Naye lwaki Museveni yakwata Buganda region ate najua ba opposition nga bamulwanyisa. Lwaki tebakikola ng'emyaka 4 gyatukalakase opposition ene ya Buganda okuli akitinga okujjako Museveni. Yagiteekawo nti gwe buli wona abango osituka kukakanya maanyi. Oshegera kukakanyanga maanyi mutasituka kyekyatesa boxes zinene 2. Era ensonga lwaki basooka okulangirira ne mugenda mu bivulu ne mucelebrating abantu bano. Naye nga Museveni ali ku box ene akukuta nayo. Oshegera ali mujikukutamu. Kakati otumaze okuactivating zino foreign policies bino byezogera kalulu ako. Museveni ali mu fear. Kuba kibanyi nti abantu bano basobola okumukuba ne bamujjako. Olw'ensonga democracy gyatufugira mu siyiye. Kakati Museveni ng'ayita mu parliament okusiriwaza bano ne banna Uganda. Ene box emu kati kuna ayagala jibbawo. During elections eleme kwa appearinga ng'ayita mu kiteeka kya Mpuuga ne Robert Mau. Nabagambe tulina video eyokusatu tugenda kubeera mu solutions. Tugenda kola tutya okukitaasa kuba tusobola okikola. Ate nga kyangu nnyo. Okitegera? Kati ayagala ayite mu parliament abeewo box enemu akulekere box 2 bulijjo zaakozesa okukola ki okusiriwaza. Ensonga lwaki nabagambye tizine box 2 naffe tuzizira. Under protestive vote zine box 2 tuzizira naffe kubanga zine box 2 zino Museveni bulijjo zaakozesa okutusiriwaza. Kati naffe ku luno zino zona foreign policies zitunulidde ne box emu gyayagala okubbawo. Okitegeera agikweke. Kati naffe amaaso gaffe essaawa eno tulina tunulire n'emu gyayagala okubba. Okitegeera naye ayagala agibbirawo mu lugezigezi ng'akozesa ba MP oba parliament yammwe ng'akozesa ebyo bi MPs ebyagenda okutuufera byo bikola ssente zaabyo. Okitegera abewe box eno. Sakira tuwe tugenda okulonda kwolo mbubano ababadize ebbanga nga batusiriwaza nga bakuteekako ekikono mbukuluno bye bagenda okutegeera ate balonde eno. Naye ng'ebbanga yonna lyonna babadde akozesa wano nga ziri box 3 okusiriwaza okusitopinga obuteekalakaasa. Kubanga protestive vote nabagambye is the last stage of democracy. Ekiddirira kuba kufana muntu kufana kuwona kubanga gana amaaso gonna gabeera galabye ekituufu nga naffe tulabye ekituufu nti attention yaffe tuzijje kuzina ezitusiriwaza ne tunulire ne mwe tutusiza ki system. Zino ze 2 wano zentadde wano wakati ezo tuzireke zote tuzitukwata nako. Yensonga lwaki Museveni ayagala bbewe eno ng'ayita mu lukujjukujju lwe ng'ayita mu kiteeka kya Robert Mau nani ne Mpuuga okutubbako box eno kubanga nkugambye amaaso ga otyo kati ono yagitegedde namwe abasinga ayita mu kiteeka kya Robert Mau nani ne Mpuuga okutubbako box eno kubanga nkugambye amaaso gaffe gonna tulina kufokasinga kweyo kubanga n'amaaso g'ensi yonna gabeera gafokasinze kweno. Ekodo kali mukutwala that is the science jagala okuteekamu. Tebiri munyenyo ya magezi nofe betuteekamu. Kati kwatana tegera reforms ziri kuki. Museveni agala kuyisa mu reforms zeze za Mpuuga ne Robert Mau abewe box emu ajijewo. Kubanga amaaso g'ensi yonna kwe gatunulidde atenge box eyo n'obusungu bwa munna Uganda walina okubuteeka. Yensonga lwaki leero omuntu ajja n'akugamba bannange tulondera MPs bangi oyo abeera musasule. Oyo abeera musasule kubanga ekintu kya Museveni kitegeeza indirect naye ali mu kwagira kiteeso kyani ekya Mpuuga. Kati naye munna Uganda ng'otuulako eyo live nga batandika okusomesa twetaaga tulondera MPs bangi nnyo bagende mu parliament bakwe Museveni ng'ate already akikulaga nti ndi mu kubbawo ne box emu kwe mulina okulaga dissatisfaction yammwe wako mulina okuteeka obusungu ndi mu kugibbawo nkozi nene 2 naye naawe otudde ku live bakusomesa ne bakugamba twetaaga zine box 2 okukyusa system ekyukiramu ezi box 2 nedda. This is the last stage of democratic process.
yesembayo nega bati zine box ebiri ate zibazi kuongera atolo de box enemu oginonye yesoka bacha amaso gaffe gonna tutunuya box etya emu webichukira osetegera fena otuteko obusungu bwaffe ekibaita protestive vote ndoza kati mukategedde banna Uganda nakugambye erimu foreign policies erimu international intervention akalulu kano His Excellency Kyagulanyi yensonga lwaki tannatuulako olwafya ya Museveni akimanyi nti talina numbers atenga omusajja ono erangirya protestive vote n'agirangirira ebadde Kenya yali Zambia yali Zimbabwe yali Senegal ebadde Botswana onole kati ekyenjawulo nti Zimbabwe Museveni agatuukola akakoyo ke kamu agibbewo atekewo munangagwa Besigye wa leero okitegedde obasi kyekyo ayitire mu mpuuga ne Mau balete ekiteeso asobole okubbawo box eno such that ku lunaku olw'okulonda we lutuuka gwenge ne box toja bawo yokusatu ngolawo box mmeka bbiri ozi Museveni emyaka ana box ezo zabadde ng'akozesa okutusiriwaza kati otwambatire zino foreign policies yatidde ali mu fear akimanyi mu Uganda Museveni talina numbers ezo bannayuganda bakyasobola okukola ki bakyasobola okuyingira ne beegattira ebintu byabwe ne batandika okujaguza nga takyasobola basi stoppinga kubanga okujaguza tebakugaana results obeera ozimanyi kandi akalufe tukegatira fe tukebalira fe tukerangiririra kubanga results ezabadde mu kabox kanene akamu. Yes, mkutu gwa Red Zone TV ne muganda waffe amanyiddwa nga Shama Updates zezimu ku message zoyinza okubanga weetaaga okuwulira gwampuliriza ku mukutu gwaffe guno gwa Red Zone TV. Oba tonava kumanga subscribing ku channel eno kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification tugenda kubanga ate tutambula ffenna nga womanyi kitwolekera omwaka ogwa 2026 eggwanga erya Uganda omwaka ogenda okubeeramu okulonda ani agenda okubeera president w'eggwanga abasinga obungi bakayanira kye bayita protest vote bawabula bangi ate obakayana bagamba nti tetwandigendedde ddala yadde mu kyefaananyiriza akalulu newankubadde nga bangi bakayanya butamanya bangi balina kye bamanyi omukulu amanyiddwa nga Shama Updates abeerawo wano ng'akunnyonnyola era ebiseera ebisinga obanga oyagala okubaako byomanya ebikwata ku nsonga z'akalulu eza protest vote oba akalulu ak'okwekalakaasa mu bufunze njagala kutegeeza nti omuvubuka amanyiddwa nga Shama Updates abeerangawo wano okubeera ng'ate abikunnyonnyola so kati gwatana subscribe nga kikole tugenda kuba tutambula ffenna ebbanga lyonna tubeera tumukuleetera wano ku mukutu gwaffe n'omukutu gwaffe guli omulala tusinziirayo ate ne tubanga tubikuwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu gwakola ebweru w'eggwanga buli waba agenzeeyo abyebimu ku ebyo byabeera agezaako okubeera ng'akunnyonnyola kanzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano neofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.